It's celebration time with Celebrate Uganda. Mwenna wampuliriza bali kujja wano ku radio yammwe kitokota sikisanikireko ku Celebrate Uganda katonyeze com nze Apostle Ngabo ngera nziza okubajjukiza nti tuli mu ebiseera bya Katonda. Tumanyi nti Katonda yatonda omuntu namusa ku nsi. Bible netugamba nti yamutonda mu kifaananyi kye namusa ku nsi. Mu kifaananyi kino era kwe kutuukiriza empisa mu mbala n'empisa ya Mukama. Kati nga Mukama ategeeza nti nassa omuntu ku nsi omussa mu mbala ye omussa mu kifaananyi kye omuntu oyo abeere nga atambula naye ng'ebintu byakola ku nsi byefaananyiriza ekifaananyi already Mukama kyalina mu ggulu. Mukama n'atuwa kalenda ye nga nzizo era okubajjukiza nti tulina kalenda gye bayita kalenda ey'Abayudaaya oba ey'Abaju oba kalenda nje ntera ogiyita kalenda ya Katonda erimu ebiseera bya Katonda. Kati nga mu kalenda eyo tulinamu emyezi egy'enjawulo naye ng'omwezi ogumu gwe nzizo okwogerako olwaliro baguyita omwezi ogwa Aviv oba baguyita omwezi ogwa Nisan. Nga guno omwezi ogwa Nisan gutera okugwawo mu biseera byaffe ebya March oba April. Buli mwaka ogujja kisinziira ku mwaka ogwo lwakuba gukyuka olumu guyinza okugwawo mu mwezi gwa March oba guyinza okugwawo mu mwezi gwa April oba mwezi gwa April. Kati nga ku kalenda ya Mukama guno omwezi baguyita Nisan. Mukama n'agamba Moses kamba somere omwezi gwa Nisan gwe mwezi ogusooka mu Hebrew kalenda ya Katonda. Omwezi ogwo baguyita Aviv. Guno omwezi gwera gwe mwezi gwe gusooka ku Hebrew kalenda mu Hebrew kalenda gugwawo oba gutuukirira mu mwezi ogwa March oba April okusinziira ku kalenda y'ensi gye tukozesa oba y'Abakristaayo oba y'Abaroma gye baakola gye bayita Gregorian calendar. Kati eno kalenda gye tutambuliramu mu nsi abantu gye batambuliramu sinsi zonna. China nabo balina eyaabwe, Abasiraamu nabo balina kalenda eyaabwe, naye n'Abaroma tukozesa Abaroma. Abaroma bajja ne bafuga ensi yonna. Kati okufuga okwo ne batandika n'okuweereza bukatonda bwabwe oba bukatonda bwabwe baweereza. Kati nga kalenda eno nayo erimu embaga ez'okuweereza bukatonda bwabwe obwo obutono. Kati ne bafuga ensi, okufuga ne bawamba ensi. Mu kugiwamba okwo ate ne bafuula ensi yonna eyali wansi waabwe okugoberera kalenda eyo okubeera nga baweereza bukatonda bwabwe. Kati mu nnaku zino z'olabanga Sunday bali baweereza ku katonda ogwo bayita omusana. Waliwo Monday gwe mwezi, Monday kiva mu kigambo omwezi Monday katonda kebayita akatono kebayita omwezi. Kati nga ennaku bazze baziwaayo era baziyongayo ewali bukatonda bwabwe. Kati kalenda eno neberanga ejjudde embaga na biseera ebiweereza bukatonda bwabwe. Kati nga ate ne Katonda yennyini eyayita abaana ba Israel nga yabawa naye kalenda yaabwe bo gye balina okugoberera ng'era nayo eweereza Katonda ereeta ebiseera bya Katonda. Kati nga tujjukira nti mu kiseera kino kye tulimu tuyingidde mu mwezi ogusooka gwe bayita gwa Nisan Aviv. Kati ng'omwezi guno ogusooka mulimu embaga kamba mu kitabo ky'Okuva 12 olunyiri olusooka n'olwokubiri. Mukama yagamba Moses ne Aaron nga bali mu nsi ey'Emisiri. Ensi y'Emisiri wabaweereza bukatonda obw'enjawulo ng'era bukatonda obwo obw'enjawulo baweereza balina kalenda gye bagoberera nga kalenda eyo omusana ye Katonda asingayo obukulu. Omusana ogwaka nga ye Katonda yali asingayo obukulu mu kifo ekyo. Ng'era byonna bye bakola baweereza omusana nga baguweereza nga Katonda. Ng'ate balina ne bukatonda obulala obw'amannya ag'enjawulo. Kati ng'era wojja n'otunuulira olwaleero ekiseera kye tulimu ogenda n'olaba nti omusana ogwo era ku Gregorian calendar eno gye twogeddeko ey'Abaroma nti nabo bajja ne bakoppakopa ebintu ate ebyava e Misiri. Kati nabo ne babikozesa okuweereza bakatonda baabwe ab'e Roma nga era wobifaananyiikirizaamu biraba nga waliwo ebintu ebikola ki ebyefaanana. Kati Mukama n'ajja n'agamba abaana ba Israel nti nga bali e Misiri kitegeeza nga bali mu kalenda yaki bali mu kuweereza bukatonda oba bali mu nsi eweereza bukatonda obutono. Engera nabo ebiseera ebyo bye baweerereza mu bukatonda obutono bali nabo nga bibakwatiramu. Kati Mukama n'abagamba nti Musa n'abagamba nga bali e Misiri nti guno omwezi gujja kubeera olubereberye lw'omwezi. Ekyo kisoma mu kitabo eky'Okuva
12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri nti guno omwezi ki nti guno omwezi ogwa Nisan ogwa Avivu gujja kubeera gwe mwezi ogusooka ogw'oluberyebirye mu mwaka buli mwaka kati nga Mukama agenda bajja mu buddu ayina ebintu byabagamba eby'omugaso ennyo wano mujjukire n'agamba nti guno gujja kuba gwe mwezi ogw'oluberyebirye bali mu buddu ate kati lwaki oyogera ku mwezi lwaki oyogera ku mwezi oba ekiseera eky'omwezi ng'agamba nti ekintu ekibasibye mu buddu era bibadde biseera byakuweereza mu Katonda bulala ng'era mukwata ebiseera ebyo mu kumanya ne mu butamanya naye n'agamba nti kati okuva mu buddu n'okulaga akabonero nti muvudde mu buddu mulina okutandika mu kiseera ky'okuva mu mwezi guno mutandike n'oluberyebirye nti kati tuva mu buddu naye ate tubuvaamu nga tutandika n'okubala emyezi naye nga tutandikira mu kubala okusinziira ku kalenda ya Katonda gyawa abaana be ngera yagiwa Abraham taata waffe mu mwoyo n'agiwa abantu bangi nnyo baali bagitambulirako abo bonna bannabbi abakadde bonna batambuliranga mu biseera ebyo kati wano we yasindika Moses n'amugamba genda ogye abaana bange okuva e Misiri obaleete mu biseera ebyange kati mu kuvaayo wano nga tebannaba kuvaayo n'abagamba kati ekibonerezo ekisembayo kigenda kubeera okutta omwana w'oluberyebirye wa Misiri ate nowammwe ayinza okufa wemba temuwaddeeyo oba temutadde kitiibwa mu lunaku olwo oba mu kintu kino oba mu bigambo bino bye muwulidde n'abagamba mwe musaddaake okusaddaaka kuno kwe kugenda baawula ku Misiri okiraba bali mu Misiri kati nga waliwo n'okubeerawo okusaddaaka okusooka kati bwe bamala okusaddaaka Mukama n'abonereza Misiri abana okubonereza Misiri kati n'agamba Moses bagambe ebiseera byange balina obikola ki obikuuma lwakuba kwe kutambula okuva mu Misiri mu kubonaabona mu bwavu in fact ekigambo Misiri Egypt kitegeeza okubeera mu kifo ng'oli aziiziddwa nga tasobola kutuukiriza bintu Mukama byamukola ki byamugamba olina okwolesebwa mu ndaayo naye nga tosobola kutuukiriza lwaki lwakuba oli mu Misiri kyekyo ekigambo Misiri kye kitegeeza kati okubajja mu Misiri wano nga balina okukwata ebiseera bya Mukama kati wano ekyawandiikibwa ne kigamba nti Moses n'abagamba nti shall be the beginning, your beginning of your months. Nti kino ekiseera kye muviiramu e Misiri mu mwezi gwa Nisan kijja kubeera ekiseera eky'oluberyebirye lw'emyezi gyammwe okubala okutandika omwaka omupya oba okutandika okubala okupya mu myaka gyammwe era ekyo ne bakikuuma mu bulamu bwabwe okusinziira ku kyawandiikibwa ekyo era abajju abayudaaya bakyakuuma kalenda ya Katonda eyo nga bagigoberera nga bagoberera n'amateeka ga Mukama amalala nga ne mu kalenda mwogikwatidde kati ne tugenda Bible negamba wano Nisan is the month in which the energies of redemption Nisan gwe mwezi amaanyi ne energies zino ba energy nkiyite ntya amaanyi oba n'obusobozi energies embeera oba energy ekigambo energy bankiyite ntya mu Luganda nina okubinoonya naye nga energy katugambe nti amaanyi energy oba nebeeranga empewo ey'amaanyi oba obusobozi oba embeera amaanyi ago energy of redemption amaanyi aganunula embeera eyo ejja nekununula nekujja mu kintu eyo egenda kutuukirira mu mwezi gwa Nisan era mwe muli ebiseera ebya salvation obununuzi nti yanunuliddwa yabanunula liberation okubeera free omuntu noweebera nga weetongodde ovudde mu bantu abakufuga bakuyisa obubi abakuyisa ng'omuddu ne freedom nti okubeera nga oli free oli muntu wa ddembe oyina eddembe lyo era eddembe eri ng'osobola okukola ne Mukama kola ki kyakutuma okukola nge kitandikira mu ddembe woba tolina ddembe abantu baziyiza n'ogenda okulaba oyagala okukola ebintu bya Mukama obitegeera obiwulira naye nga bikalubizibwa okutuukiriza lwakubanga eddembe erikuleka okuwa obuyinza okukola ekintu ekyo ky'olaba nti kijja kuzimba mu bintu bya Mukama mu bintu ebikuzimba eddembe eryo tonnalifuna kati nga kino ekiseera kyekiseera eddembe eryo mwe likola ki weriweebwa mu bantu era nti amaanyi ago energies ezo
obusobozi bwa Mukama obwo nga butuukirira ng'era bujja mu bulamu bw'abantu mu mwezi guno, omwezi ogusooka ku kalenda y'Abayudaaya gwe bayita omwezi ogwa Nisan. In fact guno omwezi baguyita Nisan. Ekigambo Nisan kisibuka oba kiva mu kigambo Hebrew, ekigambo kya Hebrew mu lulimi lwa Katonda kye bayita Nes. Kino ekigambo Nes kitegeeza ebyamagero. Nga guno omwezi era baguyita omwezi ebyamagero. Kakati nga zizo okujjukiza nti guno omwezi Mukama akoleramu ebyamagero bingi, nga gwe oyina okujja n'oyimirirawo n'owuliriza n'otegeera n'omanya bye yakola, nawe n'ogamba nange njagala abinkolere mu kiseera kino, lwakuba tuli mu kiseera kya byamagero. It's celebration time with Celebrate Uganda. Nze Diana Lwanga, abangi gwe bamanyi nga Diana Omuto, ndi ku celebrateuganda.com.